Uganda program abera step buzz mbaniriza nnyo mwena ku lutimbe gaggadde bannange Constituent muli bulungi nsooka otumirako wadde Lydia Kimunyiiza naye nsooka otumirako abantu b'e Dubai, abantu b'e Turkey, abantu b'e South Africa, abantu ab'e Tanzania, abantu ab'e Kenya mugamba mutya bannange groups ez'enjawulo ku Facebook Constituent muli bulungi nnyo nnyini ddala. Ntumira Veroni awe Turkey oli otya, nentumira ku mwana Mlenzi Yisma awe Dubai. How are you doing there? Constituent oli bulungi nenga mbagala nnyo mwena buli gwe kyomanyi nti olina ekyomuwendo kyotusaako LMTV Uganda Eka tukole nenga wama mbagala nnyo Constituent muli bulungi group ya LM ku WhatsApp mbagala nnyo Aisha Helen Constituent bannange muli bulungi mwebale kwasaganya kintu kino mwebale kulikinga mwebale kusubscribinga mwebale kusharinga amanya n'eddoboozi Queen Sylvia Fayaledi nanyini go wamone mwana muwala osikati tuwabuuzaako tokabanira mukyala gundi omanya kinseseza omutumidde olwaleero tubabuzaako abalungi gyemusinzira okubanga mulaba LMTV mwebale kusubscribinga nakulayikinga mukikole tuwere nga tuli bangi lwakuba nti kati tweraliikiriddemukko kaddeta akagenda kuddayo nga kabulumi okafu nakyo kyetugenda tumanye omusajja ye yabikoonyeemu naye tugumira awo mpola muli mutya abasajja bakedde okugoba abakazi nga temwagala babasabe sente za kameeza mugamba ki abavubuka abakedde okubuuka ba girlfriend nga basuze wammwe nogera n'omubuuka nga tomubuuzizza mbuuza ku bavubuka abeegaana abawala nti tebabaagala awo nange wenyini wensinzira okutumira ku bawala abafukamirira abasajja olw'okuba mulabyeko n'afukamira n'amubuuza ng'oyinako omubalako mugamba mutya kansubire nti muli bulungi nze mbaagala nnyo nga oba olina gw'olabyeko ng'omwagala okukamira ne bagamba omwana nga wampisa ono naye nga isooke mbategeera ekintu ng'okiyitiriza abantu abamu twagula n'empisa abantu kati omuntu omuntu yafukamidde yakula n'empisa kitegeeza kiraga gy'ava olujja lwavaamu era ng'ofukamirira kinnoomu gwe lwaki gwe wamulaba nti afukamirira kinnoomu wamma mugamba kyaba alinnya ennyonyi ng'olunaku lw'ejjo bwagenza okuwungeera ng'oli ku kisaawe entebe nno wawonye bagenda kuggalawo wawonye nga gwe bwawungeredde okimanyi nti Elisa yakomyewo Elisa ali mu ggwanga Kabiira yakomyewo kakyangira Uganda bekiruma mu lwale mba mwetta mwetuge naye nga weekend ekutambulidde etya mwana muwala lwaki ate bubi nsuubira okuba nga weekend obaddeko machati negundiwo nga sigenze mukikwasaganya lwaki tewasaba sande wabaddeyo omusajja yankyawa owaayo obafuna abakyala abayimbi abalina sente ate ffe babeera bakyatulaba naye nga bannange enyongera okuddukiza nti abatuteekamu ensimbi bebakingi Montage Studio abasango wali ennakulabye ku Prime Tower level 3 room number D4 abo bakingi Montage bannange bano bakwata firimu bakwata vidiyo ez'omulembe bakola photoshoot oli sile queen oli ewulya ng'oyagala kusileyingako abakingi Montage bagambye tofayo jangu bajja kuba nate era nga bakutetenkanya bajja kukwata bulungi nnyo balina customer care oli eyo oyina muli emubeera eyo ne mwekubagiza mbu ate vidiyo simanyi bifaananyi biganye bambi teweekubagiza abasumba mwine emikolo mwagala sirika SMS ezaawamu mbagala nnyo Wisdom Kaye nkutumiddeko nnyo abakingi Montage bambi bakutumiddeko bakwagala entumira omukulu nentumira omukulu Big Daddy webale kikwasagana ne mwana muwala Lydia mbagala nnyo mwenna buli kyomanyi bannange abakingi Montage babeetaaga bakubireko ku namba z'essimu 07041125 abakingi Montage Studio natera bateekamu ensimbi okuba natera nga tulabika naye nga gwe nakoze naye ye mulalu mukkirize kati simanyi Big Daddy wakwataganyidde na Lydia mwagambye mugenda ku photoshoot era abakingi Montage saawa yonna bakikolako lutalo si lutalo naye bateeka kule Sylvia osokoola Sylvia olunaku lumu ndituula wano ntandika okwanika nze nkubuulira naye nasooka otwaleko mu mawulire agafiye mwana muwala fiye ogamba otya yonna gy'osinzira okuba nti oli wasuze otya mukwano omukulu katsi okyamuwuliza oba ebibaala obikubira eyo oli otya naye ng'okimanyi nti katsi yattira fiye yamutira fiye takyaliko yaggwako newankubadde kale yakomyewo naye era si kinene kale nafunyemu okweraliikirira
Fiye luli yayimbanga ku stage abasajja ne bajjanga bangi nga baagala omukwatako right now ayimirira ku stage n'ayimba n'amala okuyimba n'atambula n'ava ku stage nga tekuli yadde amusiyiza yadde amunyeze simanyi lwaki abantu beewala nnyo abalwadde ba siriimu. Katsi yattira Fiye akatale yamumenya omutima okuva Katsi we yamenya Fiye omutima Fiye tafunanga na mudu ziddamu kuyimba mwana muwala bambi yamenyeka omutima n'ebyayogera byonna olabanga bibowa mu bboyi bisumagiza naye yagambye mu bigambo bye n'agamba nti nze Fiye tetukyayogerezeganya wabula bwe mbanga nina amagezi ge mba mwetaazeeko mukubira bwe mbanga nakye njagala omwebuuzaako amukubirako nga Caroline Maka wakola kyamaanyi okwawula laavu eyo yakola kyakwa naye gwenze kankubuulire ebyo byemusattira naye nkusanga kuwange nkumenya amagulu bwe nga mmanyi olina weoyagala osattira lwakuba saagala byogera wano bantu ba ere mukubira naye munnange olemera ku nsonga naye era wensattirira olabawo naawe era ndabawo otunulagamba mwana wa nnyabo genda naye nga lwaki tetukuwa ku mwana muwala Fiye n'owulya bambi mu bigambo bye kamaama konna kali mu nnaku kali awo simanyi katwabe engeri naye bannange Katsi Katsi bannange nedda kyewakola mwana muno bambi kibi nnyo kati kwatwa ku Fiye ate era ndowooza mwana muwala Fiye mumwerabiddeko Fiye mutoni engeri gy'atyogeddeko bambi akomyewo katumusabire ekintu kino asobole okubeera nga nate era akikwasaganya mu magezi kati takyetaaga kusabirwa jasi nti kyetulina okukola katamba ddira obuwanvu bwo obunywereze gy'oli oleme kulumba mwana w'abandi kuddamu muttira akatale mulundi gwakumeka yadde abayimbi tebakyayimba naye era wamuttira akatale naffe mu bantu ba bulijjo Fiye tetukyamuwa respect nga luli buli walabiranga eri Fiye n'odduka n'odumale wali mmwe bannamawulire nga musattira odduka naye kati era omulala noga era Fiye kamulinda ajja kutuuka wamma Fiye nze nkwagala nnyo guma gwe tebasobola kumenya mutima naawe n'osigala nga bwobadde kyobola ne ku mazaalibwa ga Katsi bwe bali bamukuliza akabaga kapate teyalabikako kyobola mwana muwala Karo yeeriisa nkuli awo nnyini naye ng'okukyawa kwo ennaku zino kwali nnyo eddaala abantu bakyawa naye nga mwana gwe tweyongeddeyo twasanze omukulu Sheikh Tamusuuza wasuza otya mukulu waffe ogamba otya omukulu Sheikh Tamusuuza wano we twamusangidde ne tumubuuzaako oyaviiriddeyo n'alangira abantu abasiraamusa obukulu ne mutandika okwogera ebintu ebitakwatagana oluno ne muyimya ne mugamba nga bwe musiraamusa ennyo temwagala simanyanga kukola kyate ne mwagenda okwekanga nga temukyaliyo mbuuza yalangiddani omulangira Suuna amunoonya yagambye nendaba ku Suuna amundabirako amundeetere Suuna yavaayo n'agamba nga bw'asiraamuse nga n'omugezi Sheikh Muzaata tannaba kufa ne tumulayiza wano Suuna n'akkiriza saawa y'emu Suuna takyakkiriza kusaala ziri zaali ssente kati omukazi waba yamukyawa asigale mu ddiini olw'okubanga anti kati kifaanaganye na kino omukyala ye Magi muko omugenzi AK47 we yafumbiddwa labadabba yagambye nze bintami buno bulinga bubadi balinga omu ayagala okuyitira ku munne labadabba yayagala oyitira ku mwana muwala Magi akimanyi London ayina jjukira labadabba yazaala omwana London kati talina ngeri gy'asobola kugendamu ono yasobola okuba nga amuwa tiketi okitegedde kati labadabba ekitwale nti no gwe baawasizza kuba eri ayinayo omwana ate okulwanirira obuyinza bw'omwana ayina kusooka kufuna butuuze n'asobola okuba nga afuna rights z'omwana we kati mu nsonga yonna obeera olina omakinga sure nti onoonya amagezi kati Sylvia mu bufunze labadabba gwe bagenda okuwoowa of course bamuwasizza Magi yagenda okuwoowa naye nga Magi ogamba otya nange mpa ku magezi agawasa abasajja naye gwe kagula ekyaka ebintu by'okuwasa abasajja bino birina engeri gye binyuma nyina gwendaba nkyamwekenneenya lwakuba tuli ku lukalala naye ng'ajja kuwasa ekikulu ogenda n'onkanga naye nga labadabba baavuddeyo ne bamugamba ne Magi webabanga bagenze kufumbiriganwanga byaddala tebaagala biwulira mu mawulire kuddayo mbw ate mbusimanyanga namwandu yakyaye labadabba era Sheikh Tamusuuza we yasinziiridde n'agamba abavubuka abawasa bannamwandu abaagala nnyo kubanga mbw'oba ye Quran ekyogerako nti namwandu tebalina mulekerera we yagambidde n'oli omukulu omutegedde ayagala osooberera muko omugenzi Muzaata
naye nga bannange kababawe omukulu Sheikh Tamsuuza tweyongereyo